Nkusizaako amanya ndi Judith Mugabe bakyayita nga leero ngenda kubasomera olugero olugamba nti omusajja omukadde ne walumbe. Olumbe teruweebwa mukono. Luno lwawandiikibwa Jesse Sekamwa. Awo lwatuuka omusajja omukadde bukuku ng'agenda alembalemba yeetyabire obuku mu kibira. Bwe yamala okusiba akaganda k'obuku bwe ng'akebegajja ng'akateeka ku kibegabega, eno nga bw'akema nga n'okuweevuuma aweevuuma, olwo n'atandika okulaba eritteeka. Aba yakatambulako akabanga katono nga n'entegetege yenna zimufamba era ng'abendabenda ng'eno bw'assa ebikoowe. Musajja wattu amaanyi ne gamulemerera, akaganda k'obuku kwe kukassa wansi ng'akabeetabeeta, n'atuula amale okusaka otwanyi otulala. Aba akyawejjawejja kyava akoola Walumbe ajja amutwale ewaffe awone ennaku y'ensi eno. Omusajja w'abandi ab'ekigambo yakakijja mukamwa ati gye yakuba amaaso nga ku Walumbe ono yeegolodde bwantoogo mu maaso ge. Ko Walumbe nti muzeeyi ogubadde. Musajja mukulu olwalaba ku Walumbe enviiri ne zimuva ku mutwe ewa, yenna n'amaziina ne gamuligita. Yali alowooza nti Walumbe ali bunaayira, kazzi yagenda okumuyita ng'amuli ku lusekere. Yenna nga n'amameeme gamukubagana, muzeeyi kyava agamba Walumbe nti mukama wange, kye nkusaba kwe kuntwalirako obuku bwange buno eka, era sirina kintu kirala kye nkwagaza. Walumbe olwawulira ebyo n'abula. Muzeeyi teyali mubi nga yeebagajja akasekese ka buku bwe ng'addaka, ko ye muli nti wano wafiira muloge. Yatambula nga yeewuunaganya nti kasooka ngambirya, leero nno luno mpise ku lwankwale, era Katonda akyambiseeko obusubi. Nange awo we nalabira. Mwebale nnyo, mwewale ddala okuwuliriza. Akuume.